abakyamu bangi kibayambeko okusobola okulondoola emmotoka eno ani yagigula emmotoka eno kubanga emmotoka egyolaba kati saawa zino buli mmotoka egenda okufuluma egenda kubanga emanyiddwa nannyiniyo nti yoono funa obuyambi okuva mu bitongole kati abantu nga bano abamu saawa zino twogera budde bwa fiizi abaana tebasomye buloka tanatwala mwana ku ssomero balina muntu ajja kugula mmotoka naye tagenda kujja omwezi mulamba omwana oyo anaasoma bazadde abaana mu bakazi era kati saawa zino mukazi ategera tasobola kwagala basebo ne bannyabo mugamba mutya abali Katimba TV kasobe bitambula ddala bulungi nnyo naali ku mukutu gwonna gwesizidde okubeera nti otulaba kansubire nti nno bitambula bulungi nnyo omwezi tuli mu gwakubiri school fees akyatutwalaganya abazadde akyabatwalaganya speed naye tusabe Katonda bijja ttereera bulungi nnyo mpozi akatalekeka bake tugenda otandika nako gwe wenna ng'olina essomero obanga osobola okuyambako omuzadde nkwetaaga waliwo omuzadde bamuyita mukyala Nabatanzi yantuukiridde tunda chipusawo ku kkubo okuliraana poliisi Nateete alina muwala we amaze P7 yafunye obubonero 10 points so naye ayagala muzira kisamuyambako ku mwana we so bibeera olina essomero ng'oli eyo osobola omuyambako yakoze bulungi nnyo osobola okuntuukirira ate ne tubeera ate nga tumuyambako omanyi kati Uganda we yatuuse yakweyamba oba olina kano yamba munno ate ensi etambule ku Zave Motors oba Zave Motors basebo ne bannyabo tugenda beera twogera ku bya mmotoka gwe wenna ali mulimu gw'emmotoka ayagala okugula emmotoka ayagala okutandika omulimu gw'emmotoka n'ayagala naye alina mukwano gwali mulimu gw'emmotoka simbula busimbuza embalaasi otule butuuzi okkalire kitegeeza ki gwe wenna Munnayuganda natali Munnayuganda kikkakatako wawuli omu ekirooto kyatanagula mmotoka kuvuga ku mmotoka alina emmotoka kumanya kusoomozebwa kyokuli mu mmotoka nammwe abazikolamu oba abazitunda kumanya omulimu gwammwe gutambula gutya ndi ne pulezidenti atwala ekibiina ki Classic Motor Traders and Properties Dealers Associations Uganda Limited waneeno bayitawo Nalukolo Mundeeba so basebo ne bannyabo gwendi naye tugenda beera tuwayaawayamu mu mulimu gw'emmotoka guno gutambula gutya kusomozebwa kikwe basanga ekibiina kino ekigattibwamu abasuubuzi b'emmotoka kyatandikibwawo ddi omukulu gwendi naye mbadde mbasaba abeeyanjuli tutandikira awo amanya Gambira Charles Zave director Zave Motors Uganda Limited iyo kampuni etunda mmotoka ofisi zaazo ziri wano mu Ndeeba era kyekiti kyekimu era nze chairman aliko kati era omu ku batandisi ab'ekibiina ekya Classic Motor Traders and Property Dealers Association Uganda Limited ekyatandikibwawo mu myaka giri mu 8 ku 10 okuva emabega nekigenda nga kyeyubula paka bwe kyatuuse nekigattibwa nekikolebwa omulundi gumu netukifuula kya Uganda yonna. Kyatandikibwawo emyaka 6 emabega 8 kikola ki nansonga lwaki kyatandikawo? Kati ensonga ekitandisaawo kwe kusobola okuyitamu okutereeza emirimu gino kirudde nga kitambula naye nga amaanyi gaakyo tekivaayo bulungi kubanga okusomozebwa kungi n'okugulawundi okukiremesa okubeera nga tekigenda mu maaso naye kati twasazeewo okugyawo n'ag'omubuto kirabike nga kitambula tuteekemu effort yonna okulaba nga tuteekawo embeera ekitambuza eggwanga lyonna abantu bakitegeere ate abantu bagoberere ate beegatteko kubanga abamu tugenda tukibannyonnyola bunyonnyozi makulu gaakyo nakumanya lwaki weekiri. Atuddeko emabega ng'ekibiina kinabatandikibwawo omulimu gw'emmotoka oba okudiringira mu mmotoka ogutandika otya era ogutandika ddi? Mulimu gw'emmotoka nze ndi musajja akoze emirimu emingi egy'enjawulo naye nava mirimu gye nali nkola nenyingira mulimu gw'emmotoka guno gumazemu emyaka 2. Osuubula mmotoka bw'ozitunda? Nga ndi mu mmotoka bwe nzitunda. Omuntu ng'ayagala oyingira omulimu gw'emmotoka alina beera na kapito ki? Kati omuntu ng'ayagala okuyingira omulimu gw'emmotoka guno ndowooza
kifaananyi ffe kye tutunuulira tekyetaaga na capital kubanga essaawa zino ffe tuyina ebifo wano mu Lubaga katuyina ebifo ebitunda emmotoka biringanga 6 mu Lubaga mukka mulimu ebifo ebitunda emmotoka biriwe bisukka 6 mu Lubaga wano naye abasuubuzi bano abasuubula bayita abasuubuzi tebaliiko nti onaze ne sente onotiyeze na ssente kubanga omusuubuzi ava gyavudde oba omuntu ajja najja nga talina kyenna kyayina mu mulimu guno ogwaffe ajja nga talina wadde siringi 10 najja atandika okutuula ku Zave Motors wano n'atuulawo butuuzi bw'alinda kasitoma. Omuntu oyo ajja n'atandika n'alinda kasitoma n'atandika okufuna ssente n'atuuka n'afuuka musuubuzi naye ajja nga bulooka. Kati omulimu guno tegulina interview teguliiko muntu wasaba nti kwegamba gubadde mu kifaananyi ng'omuntu bw'ajja nga gwe bw'oli wano osobola okuva mu mawulire n'ojja n'otuuka n'ogaba Zave mumanyi n'otandika okutuulaawo n'obagendamu tebamanyi na gy'ovudde naye ng'oledde bamanyi nti oyo amanyi omunannyini kifo oba oyo alinawo omukwano gwe gw'amanyi kati embeera ebwe tebwetambudde mu ggwanga lyonna okuva kati nti abantu batambula bwe batyo nti omuntu ajja n'atuuka mu kifo n'akibeeramu tomanyi gy'avudde tomanyi ani amumanyi naye abaako n'omuntu omu atamusembezza n'osanga nga wasinzidde era kapito n'amugja mu kifo ekyo aye n'atandika okusuubula n'omusanga ng'avudde ne mu kino n'agenda ne n'akola ekirala kati bizinensi y'emmotoka bwete bweri. So otandika Zave Motors nga gwe omuntu watolinawo ko bakuyambyeko kati eno Zave Motors nakolagana n'abantu bangi ebbanga natambula mu bizinensi eno kolaganye n'abantu bangi mu bizinensi netukola bizinensi netuzizimba nezikula netutuuka nezitambula nezigenda mu maaso naye ng'ogenda okutuuka ekiseera kati ngaffe abayinamu ku bwongo obukola bizinensi kati ng'oyinza okukola n'emuno n'atuuka n'amala okulaba nga mutuuseko we mutuuka n'alaba oluusi nga takyalaba mugaso gwate olwo ojjukira yaba ateekamu ssente kati naawe okositingamu obwongo ne ssente ze ntonotono kati ntuuka ekiseera n'enkiraba nga nkoze ebifo bingi nnyo bwe mbivaamu bembirekera nze nyina likodi nti nyina ebifo bingi byentandisa wano mu Lubaga nga mukono gwange ebibanda by'emmotoka naye nga ntuuka nembitandika nembimaliriza abalala ne bajja ne banyumirwa mu nteekateeka gye nakola ki tebikumalamu maanyi bimalamu amaanyi that's why nafundikira nga endi ya byonna ninga kati saawa zino nti nyina okukulyetingawo ekintu nga kyange nve mu kifaananyi ky'okugamba nti nkola na gundi okutuuka okubaako tutuuse bizinensi eterera ate n'alaga nti embeera temukyakwatagana mu nkola olw'okuba nti oba omaze omuyisa w'alina okuyita n'atuuka w'ayagala n'akuluza ate emabega kyekyampaliriza naye nga ti akantandike kampuni eyange kubanga nkoze ebintu by'abantu bingi nga bibeera active ate lwakisitala waliwo nekolera ekyange okutandika Zave Motors. Okusomozebwa kyokuli mu mulimu gw'okutunda emmotoka okusomozebwa kungi nnyo mu mulimu guno kubanga buli kizibu ky'omanyi ekiri mu bantu waliwo n'ebizibu ebiri mu mulimu guno ebitali mu mirimu emirala guno omulimu guli complicated nnyo kubanga engeri gye guleeta buli muntu okuva gy'avudde nga tamanyiddwa gulimu abakyamu bangi n'empisa kati otuuka ekiseera n'olaba omuntu wa myaka 6 abedde mu kibulooka okumala emyaka 6 bantu batandika ekibulooka emyaka 3 kwana ng'ali mu kibulooka naye nga bw'olaba oyo teyeeyongerangako zatunda zaalya n'omusanga nga ye mu nsi agamba efuna zendiisa abaana era abasinga boolaba abo n'abaana baabwe ndowooza kino ekibiina kye kijja okuyambako kubanga tulina n'abantu abagenda bazunga nga anoonya neyamufunyisa olwo tutamulaba boolaba babulooka abasajja babuvunaanyizibwa naye balina ekyetaagamu kiri obadingizaamu nti bw'oba ofunye ssente ozikozesa otya era ozisevinga otya kubanga bulooka afuna ssente wano emiliyoni namba n'akeera ku makyanga tayinaamu. Bagamba nti nno babulooka bakwana nnyo olw'okuba nti nno aba alina emmotoka oba oluusi gy'avuga oba kijja ku kibanda n'avugamu bw'asanga omukazi n'alonda ssente zigendera awo. Kati ekyo kye kimu ku kyatuleese ambuleere tusobole okulaba nga abantu tubateeka mu bantu bakulu ne beetaagamu kuyigiriza oba nakuteekako nnyo obudde kubanga tisaawa zino bw'osanga wano mu Kampala oyinza okusanga ndowooza nga bw'ogenda mu bifo ebisanyukirwamu wano mu Kampala bw'osanga ebbala bwe baamu abantu 50 ndowooza abasuubuzi oba abandi badde nga ababulooka oyinza okusanga balimu nga ebitundu nga 45. Ebbala ebeeramu abantu 50. Ebbala ebeeramu abantu 50. Babulooka y'emmotoka abeeramu 50. Osobola okusangamu ebbala erimu abantu 50, babulooka y'emmotoka osobola okubeeramu 45. Nomanyi lwaki?
enti buloka ye muntu gwosanga ng'ali mu bulamu n'olowooza nti ndowooza y'ensonga lwaki lwaba n'omulimu guno guyingiddemu abantu bangi. Buloka ye muntu gw'osobola okulaba nga yeefudde yeetadde mu kifaananyi eky'omugagga tekyataliimu. Yafunye yangula emmotoka n'afuna akakadde. N'akufuna kati buloka bw'omugwako ng'alina akakadde mu nsawo ke tubeere ffe ng'akusanze nga badde mwogera bulungi n'amanya nti gwe gwasaba ezimutwala. Bw'aba alina akakadde mu nsawo bw'aba takyakumanyi nga muntu. Aba yakubye omuyindi. Nkuddemu bw'akusanga nga gwamuwa gwajjako mu woofiisi n'omuwa emitwalo 2-3 n'akukaabira buli kizibu kyonna. Bw'aba yakozeeyo emiliyoni emu n'agifuna. Abamu abasinga oyinza okuddamu omulabamu nga zimuweddeko wabula ate naawe nnyini aba takyakuwulira nga ne bwemugamba ekigambo ayinza n'okuvumba omusanga mu tayimu eyo emiliyoni ng'agirina. Katwagala okugjawo ekintu kyo mu bannaffe bafune batandike okusevinga nti batya nnyo abantu basevingayo sente bazibatwala kandi twagala tutakola ekintu kyo kibeere kumpi ku level egy'okutuuka ku bbanka naye tugenda kitandikira wansi nakubeera n'akawunti situziggulewo babeere nga atirisiko omuntu osobola oga nti bw'oba osevinze kubanga omuntu atasobola kusevinga sente kitwale afune miliyoni n'agimalawo n'amala ate omwezi mulamba tagifunye. Olowooza omuntu oyo asobola okuba nga asobola okutetenkanya famire n'ebeera mirembe. Omuntu oyo asobola okuwerera omwana. Omuntu atasevinga asobola okuzimba ennyumba. Kati omuntu atasobola kusevinga mitwalo 2 oba mutwalo ng'afunye ku sente z'afunye nga bw'azifuna waayira enkya zijjako zimuweddeko asobola okuwerera omwana. Kati nno saving culture gyogereko kuba ng'oggyeko nti nno tuli ku bantu bammotoka naye bannayuganda bonna saving culture etubeerera ddala nzibu okusevinga okwo. Kati okusevinga okwo kuba kuzibu nnyo naye ate abantu n'abamu tebalina trust kubanga kyekisinga okubeera kitulaba ku challenges. Tebalina trust mu nkola ya organization ya kusevinga. Abamu baba batya nti ate bwe tusevinga sente zaffe ne bazitwala ne bakola. Kati ffe kitwagala okukola bwe tumala okutereeza omulimu guno ne tugaziya ne tuseetinga tumanya nti buli Uganda yonna nti tumaze okubeera nga buli muntu ategedde ekitambula tujja kulyetinga waakiri ekintu ekiringanga microfinance. Ng'abasuubuzi b'emmotoka basobola okugendamu ne beewola ate nga sente oluusi kati waliwo ssaawa zino tugeze n'ogenda ng'ennakawa. Kati obuvunaanyizibwa buli mu bantu b'ennakawa kati waliyo ebibiina ebiwera nga 3 biri organized bulungi naye byabagagga kuba olwo stage guno mulimu guli mu stage abagagga era omuntu gwolaba ali mu mmotoka mutye era muwe ekitiibwa kubanga be bamu abatambuza eggwanga lino. Mulimu abagagga abali mu makkati n'abatandikibwa ate mulimu n'abaabo abasembayo nga bw'oba onoonya omu abasembayo musange mu bubuloka kubanga buloka akeera ku makya n'ava ewaka nga tamanyi gy'alaga talina kyakulya ne wakatalesseewo najja n'asitama mu kibande wa zave n'atuula tugeze n'atunulya buli muntu gw'alaba gulowooza omuntu oyo asobola okuwona obubbi. Omuntu oyo avudde waka nga talina kyakulya tamanyi na kyagenda kuddayo nakyo nga n'ezimu ze tajja kwata zina olowooza omuntu bajja n'amuteekamu ddiirwa alemugikola. Kati kyekyatuleesa ekibiina kino titwagala tugayidinga abantu baffe wano wansi eno omulimu gye gufiira. Nkugambe guno omulimu gulimu abagagga nga bayamba ne gavumenti 5% kubanga omuntu omu alina ssente ate alina abakozi abawera 2 3 bonna balya kuye olwo abantu tulina bali mu bizinesi y'amataka ng'akozesa abantu kumpi 2. Abo abantu bonna bayamba ku gavumenti okusobola okuba nga bajjayo abantu ku nguudo. Ensonga ekutandikisaawo ekibiina kino tikatwagala abatalina guidance bulungi bano abalabika nti ate mwe muva abagenda ku nguudo ne bakuma ebipiira ababeera mu kunyumya ku gavumenti mbi ababeera mu kweka okukola emirimu gibuze kubanga omuntu akedde ku makya najja olunaku lusooka n'atafuna ssente. Tayina oluusi omusango tulina wano abaana basoma bamadiguli naye ng'akeera n'atuula awo talina kyakulya naye nga talina waagenda kukola talina mulimu. Kati omulimu guno gukuŋŋaanyiza abantu banyo ensonga lwaki guzzeemu abakyamu bangi n'abatuufu mwe bali. Nga tugenda kwogera ku bakyamu engeri gye baguyingiramu. Ekibiina kino okukitandikawo wafuna kusoomozebwa ki? Kati ekibiina kino okukitandikawo nafuna okusoomozebwa kungi nganze omuntu. Kubanga omulimu ebbanga lye ngumazeemu ndowooza teri muntu wano ali mu bizinensi y'emmotoka asobola kunsinga ku bizibu ansinga kutuuka mu bizibu bye ntuuseeko mu bizinensi eno. That's why nateekamu amaanyi mangi. Kino kyolaba sikiina muntu atuwa ssente. Naye ffe n'abatandisi ate ng'obasanga abamu nga ekyabwe nga okuteekamu okwabwe kutono naye nze nga nze Zavve
je mpise mu ntambula yange ya business mu kutambula okutuuka wano ndaba mpise mu kusomozebwa kungi kubanga nze golaba nange natandika nga buloka kubanga mu kuyingira najja ne ssente ntono naye ne bazibba bakubba ssente bati nayingira ntoyingira mu business nga togimanyi ati wano jja ne miliyoni 3 emyezi 3 ate bana ababuloka baba bamaze okusomera ebikyamu nga ssente zikuweddeko babuloka banno bennyini ati buze baba banonye kati bakubba batya anti kakati nja nakugamba nti kakati emotoka eyo girabye nti azava emotoka tugigule kubanga oba oli innocent oyingidde etambula nakuguza emotoka ngeeyo asobola okuguza emotoka nga nkyamu nakuleetera omuntu agenda okugigula nga mubbi nagikubuzaako notaddamu namulabako endala bazitwala ne bazitema kati nofunafuna ebizibu ebityawo kati ne basomera ekintu baguza emotoka nga emiliyoni 15 nga yandibadde ya miliyoni 10 naye okimanyi oteewamu ebizibu kuba bw'okola loosi ebeera nnene anti mugambye bwe nti munno ojja n'omwesiga n'omuga nti waaye mbaliramu kubanga luusi akulaba ng'oze n'alaba ng'oli mupya n'omubaliramu naye naabala kimu nti yazze wakati abali baana kyovulaba nti amazima matono mugo n'obukumpanya bungi yaba ayagala ssente kati omuntu avudde waka n'akulaba nti Ivan yazze wano nti oyagala kuyingira bizinensi amanya ayinamu ssente kati benkola gye bakola ogimanyi tebazimba muntu oyo bamuzimbulula kati yakulaga nti anoonya zakulya kati tebalina biudi eri ekuuma mulimo tebalina bwegassi buli tebalina mutima guli ye buli wajja ayagala kujjawo kyalabawo atwalire abaana bakole ki balye kyokka nga akijjeewo ate gwe gwazitidde ate n'enkyago yandiriddeko okusiŋŋana mirimu nti nno for example oyinza obeera nga olina ekibanda naye nga kitono ate gwogenda okugamba tujoyininga ekibiina Classic Motors ate ye nga mugagga okwo sikusoomozebwa omwavu oŋŋamba otya tuyingira ekibiina oyagala kunziba okusoomozebwa weekuli kati ekyomukisa omulungi nti abagagga abamu abasinga abagagga wadde ate bo balina terizoningi yaabwe endala kubanga ekibiina kino kigenda omuyambako kigenda mumuyambako ate nnyo okutereeza abantu abakolera mu kibanda kye ye talina kubanga talina bwetaavu era talina nabuyambi bweyetaaga mu kibiina kino wabula abava eno asobola okitunulyanga ekitalina makulu naye abava eno wansi ate bebagenda mu bizinensi ye era abakyamu eno fe gyetwagala tubeere nga tuorganizinga bulungi tubeere nga tuwuliziganya n'emirimu gitambule nga buli muntu amanyi munne nti kiyamba ate abo abagagga abagaggawala balina bizinensi ennene so bo tobafunye mubuzibu abasinga sibalina mubuzibu kubanga abasinga abamu ate ntambuddeko nabo ate abasinga bamumanyi kumpi okwetoloola Uganda yonna kubanga nze bizinensi maze mu myaka 2 kitegeeza nyina n'abagagga wadde nga nali mbasinga obugagga so bamemba olinanga bameka obudde buno kati wetwogera nyina bamemba balinganga 7 olwedde abatandika bonna nga batunda mmotoka babuloka bamu babibanda balinga 7 olwedde bebatandika kino bebamu okwetoloola Uganda yonna kati ate tugenda kuteeka legislation abo bonna bamemba bola badde bewandisiza bwereere kubanga bebamu kubadde balumirirwa omulimo era nga bebakyagala badde bewandisiza bwereere kati engeri kigenda tujja kutuuka kibeere nga kyatteeka kumpi kubanga bino ebitosobola bikola ate ng'oli wekka bigenderwa ki ebyokuwandiisa ekibiina kino ebigenderwa bino ebyokuwandiisa ekibiina kino kwe kusobola okweyamba mu mulimu gwaffe okugutereeza gubeere nga abakyamu tebaliimu naye abakyamu bamalamu otya kwe kutandika okukola legislation okuwandiisa nga buli muntu omumanyi kati kikuba ate erisookera ddala eddene tulina okuchallenges ennene kubanga buloka ate omukozi w'ebikolobero ate yakulaga kino akyogerera bubi kuba takyagala kuba kitegeeza kijja kutuuka ekiseera bamubuuza okolera wa otutte emmotoka eno gijja e Masaka ogireese eno e Masaka okolera mu kibanda kyawa kuba kati saazi mutwale nti obubuloka n'abali mu ofiisi bafuuka babuloka ekituufu nefe twagala abayimiridde mulimu oba tubeere nga tuli organized bumu nabo tusobole okweyamba kati mubana babuloka bolaba balimu omulimu munene nnyo kuba basingamu okusoomozebwa ababagagga abaliwawo betulabika nti bali organized bulungi abo bakyagala era abamu bakiwagira okusinga naye abantu ate bano ab'owansi ate beboogera obubi temugenda kulemesa abantu abaagala okuyingira guno omulimu okubeera ekizibu kuba mbeera maze okweri gye salinga kitegeeza omuntu agenda okuguyingiramu obuyingizi kiyinza omubeerera ekizibu kakati ate omukugubeereramu ekizibu lugenda okubeera omwangu kubanga kitegeeza bw'onooba ozze wazza vve wano ogenda kubanga
zava kutegedde zava kugambye nti ebitendera gya wano laba chairman wange ow'ekifo ajja kuba ali programu di bulungi kuba buli kibanda kirina okubaako n'amuntu akwataganya abantu baawo tetugenda kugamba nti kiri kyobadde oyogerako tetugenda kuddira nti Uganda yonna tujja kujja tubakuŋŋaanyiza wano ewazzabwe kati eno offisi yeriwo essaawa zino ng'ey'ekibiina nanti tujja kugijjawo tugiteeke wantu wagazi kubanga ejja kutuuka ebeere nga command center abafuzi bonna ab'emmotoka n'ab'amataka wabula twagala buli muntu gy'ali wabeereyo obukulembeze tetugenda kugenda Masaka obukulembeze bw'Kamwokya nti ye Luweero nti gye bali era nga kati osaazi n'otulaba tuli ku level yakubeera nti tulina ate ebitundu ebisinga obungi wali abaliyo kubanga baava eno ne bagenda bakola bizinesi wa kati tekitukalubiriza kukitambuza ggwanga lyonna wadde mulimu okusoomozebwa byakuteekamu nnyo naye tekitukalubiriza kubanga sisitimu y'emmotoka avudde wano yagenda Nakawa avudde wano yagenda Masaka avudde wano yagenda Ejjinja azireeta azituguza azifulumya ku booda aziyingiza eggwanga aziguza Zambia n'aziguza Success n'aziguza Omuyindi n'aziguza ani kati kino ekintu buli muntu gyali twagala kubeera organized so siga tubayita baveeyo bajje wano kigenda kubeera nga buulaba twagala sisitimu eno yeefaananyirizeemu kubanga erimu sente nyingi yeefaananyizeemu nga buulaba sisitimu ya takisi eyo bw'ogiraba kasisitimu ya takisi ogiraba bayita mu kusoomozebwa kungi naye wetwogera kati bali well organized olw'ensonga eryemu nti takisi bwesimbula wano okuva e Kampala etambula negenda paka ku booda naye buli wantu waliwo obukulembeze naye ngaobukulembeze bwateekebwateekebwa kuva Kampala era abantu bali eyo bakwasa abantu amateeka bakola emirimu bali organized era emirimu gitambula naye nga bakimanyi nti nno tukola emirimu gino olw'ensonga nti ebiva waggulu eri omulimu tugutereeza bwe tuti era sawa zino ogenda Embalala n'osanga owa takisi nga gye bali naye tebagamba nti bye bakola byonna bane bye basolooza bebakola nti ate bageeta Kampala twagala bukulembeze buno butambule omulimu gulongooke kubanga takisi wano wagisimbula bamugaana okuyimirirawo era nga bw'aba agenza okugjawo bw'ati emmotoka baba bazimanyi n'ozimanya bw'aba agenza okugjawo bw'ati agati tibammanyi sijja kuyimirirawo kati betwagala wano nti naffe twagala nga buli muntu ali mu mulimu gw'emmotoka mumumanyi nkubanga nze sawa zino bw'obeera wano e Kampala wano wendi wano osobola okubeera nga njogera ku buli booda ng'ate nkozesa ssimu kakitegeeza bw'abaawo okusoomozebwa okubaddewo tusobola okukola okunoonyereza Embalala nemumanya tugamba ow'Embalala kino nakino kiri kityawo abakulembeze abaliyo kubanga bajja kutuuka ekiseera bonna balina okubeera nga abakulembeze beeyo beeronda ekibanda kijja kuba n'ekibanda nga kirina nannyini kyo naye nga abaakolerawo nabo baba n'omukulembeze aba ne chairman twagala ekintu kitambule nga twewale tutereeze omulimu guveemu abakyamu ate naffe gutunyumire n'abantu basobole okugwagala kubanga essaawa zino omulimu baagufuula gw'abayaayi gavumenti mu kutereeza egundi eno kuba temusobola kukola nga gavumenti teri wamu nammwe mujjenga ejinze oba yo ebenga ejinze okulaba nti nno sisitimu eno etambula bulungi kati tukyayinamu ekizibu kinene tetunafuna sapooti yonna kuva ku gavumenti tukyali ffe nga bannakyewa abatandise ekintu ewatali muntu atusasula ate nga tukikola lwakwagala kubanga twagala omulimu guno tuguzimbe gugende mu maaso n'abaana bagusange wabula tuli mu mbeera erowooza nti bwe tumala okubeera nga tufunye eddoboozi lino eryawamu era tulina nekitwakola okulengera nti amakulu nnyo kiyinza okutwanguyira mangu nnyo association eno twagigatta kufuta kituufu kubanga twakitegeerako nti futa federation etwala abasuubuzi mu ggwanga lyonna ne tulowooza nti tusobola okukozesa n'eddoboozi eryo kuba nammwe muli basuubuzi naffe tuli basuubuzi ne tusobola okubaako bye tutuuka okwogerako eri abakulu ne tubabuulira kubanga okusomoozebwa kungi ate ne kino kiyamba gavumenti emirundi kino kyolaba kati kyetukola tekirimu bya bufuzi wabula ate buli muntu asobola okukkiriza n'awagira kyakola ki kyayagala kati tayimu y'okubeera nga ebyobufuzi bituuse tujja naffe tulina byetuwagira tulina sayidi zetuliko naye bw'oba mukulembeze tokulembeza nnyo nti ndi ku sayidi bwe twala twagala okuba nti abantu bonna tubagatta
kuba era abantu bajja kugamba gavumenti abo yeebase. Era ng'ovudde mu ekyo nti tugenda okulonkinga association eno mulimu abakiteekamu ekigambo nti gavumenti yamuwadde ssente kubanga tukusinga balengera nnyonzi. Gavumenti yamuwadde ssente ajje atuyingiremu. Kati nibyenakolanga byonna byetwakolanga nga akakiiko babituuma nti gavumenti kubanga omuntu yenna bw'alengera ng'omuntu ataddemu ekintu ssente nga yeetalabawo kubanga abasinga ababulooka agenda waafuna. Bulooka tagenda wantu watagenda kujja kyakulya. Ate alaba gwateekamu. Kati ate alaba gwateekamu kati akulengera ne mu kifaananyi kiga nti baakuwadde ssente abalaka ki. So ate nze biwudi eri mu kintu kino nti challenges nyingi zentusemu mu myaka 2 mu mulimo guno kubanga sina kizibu kye sifunye. Kati ate nga abantu bangi essaawa zino mu babulooka wano basobola okutuula ababulooka 6 ne bagenda ku poliisi kubanga bakunyiigidde ne bagenda bakola statement ne bakuteekako omusawo gudagulo okuseko ne bajja ne bakwata. Kati tyababulooka ababulooka babi nnyo mwe tuli naye nga bantu babulabe nnyo era gavumenti erina okujja ndowooza naye ejja kutuuka ekiseera etegeere kubanga balinganga bomu kubanga bwe batuula mu kakuukuulu babeera 3 naye basobola okutambuza ekintu Kampala yonna kubanga enkola yaabwe ya bigambo. Basobola okugenda ku ne bagamba oyo yabbye emmotoka kubanga poliisi enoonya bujulizi naye ng'emmotoka be bagibbye wabula banoonya gwe basiba ne bakola statement. Anti poliisi nze nabuuza omupoliisi ne mugamba lwaki mukola bwe muti obadde oyagala zavva ze akulaze nti kino kyokola kikyamu ono byadde yagambye bw'ati n'ekiriwo ekiti. Omupoliisi n'angamba nti okujjako nga bakyusiza constitution ne constitution etugamba nti bw'owuliriza ze omulala abakola constitution omupoliisi nakimubuuza nga ndaba aliro byakola binnemye okutegeera. Obadde oyagala zavve nzize zavve akulaze nti kino kirabye nti ate naawe okitegedde nti ono mutuufu yaleese ekintu ekitali kituufu naye yakagamba nti amateeka poliisi abawandiika constitution baba America baba ki tebakkiriza nti babagamba towuliriza mulala oli asoose okujja ye mutuufu. Kati olowooza mu nkola abantu bameka bali mu makomera basibiddwa bwereere. Olina kwewozaako kati mu kkooti tasobola kumanya kikyo ayagala kiri oli kiyamuleetedde. So kyekiri mu babulooka kati olowooza abantu bameka bali mu makomera nga babwereere kubanga kitegeeza obonoonya bujulizi zisaawa zino kati zavve basobola okunkolako obujulizi abantu 8 nti zavve nti eyaleese abakutte emmotoka ezaabwe. Lise nteeka twansaawa zino kyentandise okukino kingira wano nyina ate nga kirudde nga kitambula. Iwala eyazine etwala emmotoka wano nezitwala etute emmotoka nga ziwera just kulonkinga basuubuzi kwegatta ab'emmotoka. Yafulumiddemu nejjeekwata emmotoka ng'ewa nsonga ki ndowooza twali tuli wano mu kulonkinga baalaba ndowooza obenge gye twagamba nti enkolagana yaffe ne poliisi oba ki yagamba twagamba tetugitedde tuyambye poliisi tebayambye yatwala emmotoka z'abasuubuzi baalwa yatwala emmotoka nyingi era nkyali mu kutegeera engeri kijje tunaasobola kutuukamu kubaako bwe tukyongerayo naye nga yajja kitegeeza nti mu kujja emmotoka kazirina emisolo zirina buli kimu. Kakati essaawa zino omuntu asobola okuteeka emmotoka wano kati nakyo gyekiri omuntu asobola okuteeka emmotoka omuntu asobola okutima emmotoka n'eva ebweru n'agireeta wano n'atuuka mu bondi. Oluusi emmotoka ezimu zijja nga zirina okutereezebwa kubanga eri nayo bazigulayo nga teziteredde. Kati bw'ogireeta wano ogitwala ne Kampala olina ogiddaabiriza. Bw'omala ogiddaabiriza olyoka ogize mu bondi okufuna bulungi nkufuna. Bw'omala ogiddaabiriza ogize mu bondi kati osobola okubeera nga mu bondi gy'ogitwala nga bondi ejjudde tebalina bifo. Ofisa n'agamba nti kasitoledde kuba emmotoka eba erina empapula zaayo erina empapula kweyingirira byonna ebirina nga kati tukyajjudde gira obeera naye eyo. Kati omusuubuzi tajja kujja mmotoka agitwale waka kituufu kati kubanga ebibanda tubirina bingi ajja kujja emmotoka agipaakinge wane wazavve. Chance Katonda emukwate wajjewo omuguzi bateeseganya agimuguze amuwe ssente agenda asasula omusolo gwa gavumenti bamuwe n'ennamba ajjaawo n'emmotoka agitwale nga tetusena muki ekyo kibadde kikola naye nga kijja olw'okubeera nti mu mateeka tebakikkiriza
mateeka bakkiriza batya kati mu mateeka bakkiriza balina bondi ezetwandiyise bondi kazine zaffe tuzikola parking tetutisi bondi ogiwandiseyo nga parking kubanga ebintu bye bayinza okusaba okusobola okubeera nga okwalifayinga ku kifaananyi kya bondi omulimu guba munene nnyo ne sente ziba nnyingi kitegeeza ffe ababa batandika okuzimba ebyenfuna byaffe n'okutambula okugenda mu maaso tetulina busobola kuliyetinga kifaananyi ekyo gavumenti kyeyagala kati gavumenti ebifo biyitibwa bondi nga bwolaba nakawawa ebyo ebaako n'emitendera gye yateekawo kubanga eteekamu offices zaayo gavumenti eteekamu ezaayo mu bondi yo mu bondi ziri zeyakkiriza ezirimenti okubeeramu emmotoka eziyingira eggwanga ziri ku lisiti mweziri bw'oleeta emmotoka n'ogireeta tolimenti giteeka eno enagiwa bondi n'egitereka kubanga bondi yevunaanyizibwa ku mmotoka eyo yerina contract ne gavumenti okukiipinga emmotoka eyo eriko sente za gavumenti zebatannabasasula era gavumenti awo nnyini eteekawo ofiisi yaayo tiwe mutunda emmotoka musolo gaffe towagala wano kubanga eri eyo emmotoka weyingirira ofiisi ono owa gavumenti abeera ku bondi yagirisivinga yalina puroguramu y'emmotoka ezo buli mmotoka efuluma eba emaze okuba nga agikiryalinzi owa URA kati emitendera egiriwo mu kukola bondi lwaki ffe tukola parking zino netusobola okuba nga mutukolera ate nga tutunda amamotoka emitendera gya bondi olina okuba n'ebintu bingi gavumenti byekusaba ate nga bizibu byakubeera nga bwoba teweesobola ngaffe abatandika abatambuliza eno bizinesi yaffe nafunafu tosobola kubisobola that's why nti yekulaga nti emmotoka ezo yonna erina kuba mu kifo kyayo mu kifo ekiri gazetted ziri bond zine zaffe parking kati oleeta emmotoka nga yandibadde erina kubeera mu bond nosanga nga bondi ejjudde nga terina weegenda bondi nekugamba nti beera nayo tujjudde nojogireeta nogiteeka kale wadde abamu nti badde bakikola nti oluusi n'embeera ya ssente kuba omuntu atikka emmotoka nga talina sente zigiwa musolo zimu zibeera nayo ne bazitwala kati chansi eno yabanguyizaako nnyo nti bw'aleeta emmotoka n'amala ogitereeza nedda mu katale chansi agifuna nga tanaba kugiweera musolo ate n'afuna agigula kati ono sente zamuwa zatwalira gavumenti naawe omusolo gwayo najja ate emmotoka negenda ku luguudo kiwe kyo bwe kiri okusomozebwa kungi kati eno emboozi y'emmotoka mpanvu kubanga ndoza tunaaba tugyogerako tujja gyogerako emirundi mingi kuba kati ebintu ebisinga tukoonako bikoona naye bwe nkugaziyizaamu ye bizinesi yeetaaga ndowooza okubeera nti etambulirako nnyo ekuŋŋaanyiza abantu bangi mu kuba n'emirimu kuba kembadde sitegeera bulijjo emmotoka zino bwe muzijja for example ogenze Germany osudde emmotoka zo 3 tino bw'otuuka waali ku URA osooka zonna n'ozikiryalinga n'owa emisolo zayo n'osooka n'ozireeta mu bondi then abaguzi ne bajja n'ofuna gwe ssente obadde okategeera nako gyekali osobola ozijja n'obwakiryalinga gwe n'ozitunda ebibyo kati essaawa zino gavumenti yasazeewo yaleese etteeka eyagala kyali kirina ndoza kkomo oba mabega kaawo eyagala emmotoka oba ogireeta ng'ogirina wano wadde kuba tubadde tulinamu sisitemu wano ey'ennamba okwo nako okusomozebwa kuli awo nako tujja kufuna obuli tukwogereko era ennamba za digita kakati saawa zino yakugambye bwe tukomawo ogujja zitujja okwogerako kati akugamba nti emmotoka wadde eri mu bondi essaawa zino kiweera omusolo ebeereyo oleese emmotoka yakusuubula kasaawa zino kale katugeze tusobola kufuna namba yaayo kubanga saa zino ekintu kino bintu bya gavumenti kati naye engeri ekiri naffe tuli bannayuganda oluusi otuuka ng'olina okubyogerako kati puroguramu ya gavumenti gyeyina mu buzibu obuyitibwa mu byonyonye security mu ggwanga wano emmotoka mweziri emmotoka zononye zitya security
kati emotoka zonoonera security nti omuntu avuga emmotoka eyaawo n'agenda n'atemula omuntu embalala emmotoka n'agireka embalala. Omuntu avuga emmotoka eyo n'agijja n'agisibula n'agibba ku Zave Motors wano n'agitwala n'agisaza boda n'egenda e Kenya. Kino ekinamba puleeti kigenda kuyamba nnyo ku nsonga eyo olw'ensonga nti kati gavumenti eyagala kubeera nga ekulyetingawo ebifaananyi kuba nyina gwe nageddeko naye nampaako ku kifaananyi ekyo nga ali mu kitongole ekikulembera omukulu Katumba Wamala kya security Katumba Wakisi kakati nga bakulaga nti ekifaananyi kye baagala okukola okusobola okumonitalinga emmotoka zino n'ebidduka byonna mu ggwanga lyonna baagala kuyetinga database kubanga kirimu abakyamu bangi kibayambeko okusobola okulondoola emmotoka eno ani yagigula emmotoka eno kubanga emmotoka enjolaba kati saawa zino buli mmotoka egenda okufuluma egenda kubanga emanyiddwa nannyiniyo nti yoono era omuntu agenda kutandika okuvuga emmotoka ng'erina okubanga eri mu mannyago kati gwe emmotoka giragajjalire omuntu agenda agikozesa ebikyamu bagenda kusiba nannyini mmotoka kati gavumenti kyeriko nti security awo efiiriddewo nnyo abantu bakoze nnyo ebikolobero mu mmotoka omwo zino digital number plate eze lwakulongoosa kifaananyi ekyo nabo bennyini balina kye baagala mu byokulinda by'eggwanga emmotoka eno gyetulaba mu kifaananyi kino yaani kitegeeza ogenda kusobola kugenda kukola ffujjo lyo olikolera embalala ng'oli mu mmotoka ya Zave tegeeza bino n'abatweyazikako emmotoka kati abakweyazikako bino ojja kutegeera nga ogenda kufunamu okwegendeza emmotoka gwenjiwadde ayaani ali makubo matuufu mwesimbu kubanga bagenda kujja nga bajja kukwata ggwe ate nannyini mmotoka tebakwata oli essaawa zino nzibiriko emmotoka ndiye gavumenti oba ekitongole kiba kiri mu konto essaawa eyo nti emmotoka mutasobola givuga gituusa Mbaale babeera balimutegedde oba bamutegedde dda kitegeeza nti kompuleni yonna ebaawo dakiika 2 essimu ejja kuggwe nannyini mmotoka yeri wano eno gwagirimu awo kati kyekigendererwa kati abantu tebanakiraba naye bwe nafunye nze okunnyonnyolwamu nakirabye nga kigenda kutuyamba nnyo kijja yambako kubanga ekyokubiri nti gwe bwoba omuntu emmotoka ogenda kutegeera njiwadde Ivan mwana mulungi talina buzibu nti naye bw'agenda gy'agenza agenda kubeera mwegendereza kati kiyambeko n'obutereeza obutebengevu kubanga bw'emmotoka bujja kukendeera bukyamu bukendeere wabula challenges eriyo era gye njagala okutuuka nti nja kutuuka twogere n'abakulu abo tutegeere section ki omubbi mugezi nnyo omubbi ajja emmotoka wano n'agisimbula wano ogenda okutuuka baba agenda batera ababba ennyo emmotoka bagenda Kenya wali obubbi bw'emmotoka kuba nze nagendayo ng'obubbi obuli mu Kenya bwe buleese okubba emmotoka ennyo bazitwalawo nnyo awo olw'ensonga nze mpulisa wa Kenya nnyonnyola kuba nagenda era nga nnondola mmotoka 2 nga bazikubyeko bazibba abasirikale ne basula emmotoka ne bagenda Kenya omupoliisi n'aŋŋamba nti essaawa zino wano lwaki mu Kenya baleetawo ennyo emmotoka enzibe nti lwaki nti babeera n'emmotoka eziri mu magalagi emmotoka ezo ezibeera mu magalagi za bulabe nnyo mu byokwerinda by'eggwanga zitya emmotoka eba tekyatambula ate bagijjako emmotoka bagijjako ennamba ne baziteeka ku etambula mmotoka etambula kakati omuntu n'atuuka ku road block ng'emmotoka yeeyo gyeri system emmotoka ng'emmotoka gyeri n'agenda n'akola ebikolobero ng'emmotoka weeri naye ng'emmotoka gye batambuza n'emmotoka eyo eriko ennamba eyo nga ndala bw'atuuka ennamba n'aziggyako n'avuga emmotoka ye kati eyo weewali okusoomooza era gavumenti walina okutunulira ennyo tukoone ku kintu ky'omuntu muvubuka ayagala kugula mmotoka atandika ati amagezi kigosobola omuwa atandikirewa afunye miliyoni ze 10-15 muvubuka ali eyo ayagala kugula mmotoka kati omuvubuka ali ayagala okugula emmotoka
afunye milioni 10-15 nyinza kumuwa amagezi ate bayiza we nene ensonga nayo kandi kutangaliza kuma bilifu agitegeere kati tulina kitufunye wano mu kusoomoozebwa ffe mu bizinensi y'emmotoka omuvubuka ayina milioni 15 kati ate milioni 15 ezo zisobola okugula emmotoka emu noba nga tewaliwo akubanja era wano ffe abali mu bizinensi y'emmotoka tumanyi nti n'emmotoka y'emilioni 10 etambula negenda Masaka nedda neyettala ate netambula negenda nedda gwe kyolina okulavuga emmotoka gy'osobola muvubuka ali alina funa mmotoka gy'asobola alina kuvuga mmotoka gy'asobola ave mu kugenda okugula emmotoka mu bibanda kubanga omuyindi asobola okumpa emmotoka ya milioni 4 n'empaako milioni 15 sente zo zino ogenda kuba ozisse milioni 15 kubanga togenda kusobola kubenteninga mmotoka eyo era ffe tubalabyeko bimu bye twagala kati n'okugendako ebimu ebyaleese kibiina kino nti nze ndabye entalo nnyingi nnyo wano mu bantu abatunda emmotoka ne bakasitoma kasitoma gye n'agula emmotoka kati twetaaga kuteekawo nabo bayambibwe kasitoma gye n'agula emmotoka milioni 10 emmotoka bagimuguza milioni 4 naye imagine omuntu afunye sente oba ozigyewa oba ozigyewa ki ekikuleeta okugula emmotoka ya milioni 4 ng'olina milioni 15 kubanga ffe abasuubuzi tuzibawa najja naganira 15 naye emmotoka milioni 4 nagamba nze bw'oba ogimpa eno nze mwamiza gwe nja kusasula buli mwezi nja kusasula naye nga akugamba oyinza n'omusanga milioni 15 zino yabbi enzibe obanga aserekedde ebbanga ddene ayinza n'omusanga milioni 15 zino yatunze kapoloti naye nga emmotoka kuba emmotoka yeetaagisa buli muntu emmotoka wano mu Uganda bamulamu bw'omuntu si malala buli muntu yandietaaze okuba n'emmotoka kaddemu abantu bakategeere kaddemu baleka amagezi gazze kati emmotoka wano mu bulamu bw'omuntu ba mu ggwanga buli muntu yandibadde alina okuba n'emmotoka kuba buli muntu emmotoka emwetaagisa si kyakwejalabya era olita kugamba nti emmotoka oyonoonye ssente buli muntu yandyetaaze emmotoka mu bulamu bwe lwaki emmotoka eyina emigaso mingi nnyo eyina n'ekifaananyi kinene nnyo kyekyusa n'ebintu by'okola bikwangula emmotoka si kwejalabya kati wadde wetuba tukola tuga nti kuzimba amayumba kukola biki naye nga ugenda kuzimba ennyumba n'emmotoka beera nayo kakati Saalongo omuntu alina milioni 15 alinayo poloti yagigula dolede eryeri kukugula emmotoka n'okuzimba ennyumba n'okukola bizinesi alina kukola ki kati bizinesi nkulu nnyo kubanga mwe muva ssente naye ate bino ebintu bisiŋŋana ate kisinzira nawe kennyini nannyini bintu bwetaavu ki bw'olina nze bwe mba mbadde nga zavve kasaawa zino gwe tokimanyi nti milioni 10 omuntu asobola okuzimba luumu z'ennyumba n'aziyingira bw'aba abadde alina poloti kakati genda oguleka emmotoka ya milioni 7 kuba mwezi rina milioni 5 wane Kampala ovuga n'ogenda n'otwala ne famire n'abana ne batwala ku ssomero togenda kugula mmotoka ya milioni 4 nti bannengeri mmotoka alina gy'ovuga tewali kintu kisinga mmotoka wa pikipiki ne bw'omusanga ovuga emmotoka ya 2 wa pikipiki alina okuviira ne oba ovuga emmotoka ya milioni 2 n'osanga owa pikipiki nga avuga piki ya milioni 5 kuba ziri muzo sente talina wasobola kukusemberera wadde okuyimirira wooli era essaawa zino kati ng'ogenzeeko mu bintu ebimu nti ebimu ku twagala Classic Motor Traders and Property Dealers Association ebizibu bingi ebiriwo wano tulina abantu abali mu mataka eyo nga batunda amataka nga bagatunda mu bukyalo kati essaawa zino nyina wenzimba naye nga kikulaga nti ate bakayaniddewo emyaka 8 President ne Minisita agenda kujjasakalyankayanalyozimbako kati n'ojja n'osanga nti omuntu akuguziza ettaka oliguliddemu erosi oba etegedde bulungi erosi egamba tewali buzibu kubanga bwandi badde ogula ettaka wandi badde osobola kumanya nti ettaka lino lyengula ndiguze kwani nti Ivan waligula kwani n'obeera n'endagaano waakiri 3 naye osobola okubeera n'endagaano 3 ez'epoloti nga kuwogiguze ate ne bafundika ne bajja ne bagata ate waliwo akayanira ettaka kati olwo omuntu aba agenda kukola atya mu ggwanga kitegeeza wabaawo obubbi obukola ki obugenda mu maaso kati essaawa zino omuntu olina okwegendereza ng'okola ebintu kubanga mulimu abantu bangi abakola ebintu oluusi mu bumenyi bw'amateeka naye ng'oluusi ajja kukola kyayagala so ne mu mmotoka muno mwebiri
anti kugereza kati omuntu alese milioni 15 aguze emmotoka ya milioni 4 sente zimubuze omuntu tamukkiriza nakuvuga mmotoka mwezi 2 kubanga mba muzigula ogamba omuntu nti Mr. Zavent ngenda kuwako milioni 15 neeroza mu mwezi gumwe ngenda kwandisa milioni 10 kati ye nga awulya kyomugambye mwezi we gugwawo kakati nga mugenda mu ndagaano ng'endagaano evaayo ng'ekaaba nze Ivan nguze emmotoka eno milioni 4 asasudeko milioni 15 emiliyoni 10 ngenda kuleeta emiliyoni 10 mu mwezi gumu ndeete ne milioni 15 mwezi bwe guti kakati omwezi gumu oyogera milioni 10 naye tomanyi nti zigenda kukugula kakati ye ali mu business akwadde emmotoka egi yasubula emiliyoni 30 oba 35 agifunako kale milioni 5 akuwadde ne kapito w'omututte kitegeeza awulidde by'omugambye kati abantu njagala bategeere balekerawo okukola ebintu ebitajja mu ntegeera yaabwe babeere nga tutambulira mu kulowooleza mu maaso kuba bannayuganda balowooleza nnyo kati emabega bwe kiri gwe kyekiweeta ogula emmotoka ya miliyoni 4 ng'olina miliyoni 15 ng'ate ne miliyoni 15 zigula emmotoka era ekola byonna aba ayagala emalayo anti byebyo tokola bya muntu emalayo eno ey'ettaano mu 10 temalayo togenda gy'olaga togenda wakana olaba maama wo kati ojjogamba abasuubuzi b'emmotoka nti babi kubanga bakutteko emmotoka kubanga emmotoka bazikwata omuntu n'akaabira awo kati ate twagala mulimu n'abakyamu bano abagagga bano abakyamu mwebali aguze omuntu emmotoka n'olabeddala nga muvaamu bye-bubbi ngulaba kale bw'aba yakuwa miliyoni 2 kale osazeewo mulemeddwa okukwatagana muddizeeyo miliyoni 10 muddizeeyo 5 kyokka n'omusanga nga yaaga ali ku mateeka gano ffe tulina amateeka agafa agabeera mu ndagaano era nga gagenda paka mu koodi kuba kyowandiise mbuwandiiko wano kitambula waŋŋamba ogenda kumpa miliyoni 10 tozimpadde emmotoka kagimpawundinga engikugyeko katakuddiza katwagala okuteekayo ekifaananyi awo nti omuntu ono bakaaba nnyo amaziga ne bakaaba bakasitoma ntwagala okubatunuulira kuba twagala ekibiina kino kirina omulamu omunene nnyo kubanga kigenda kugasa buli muntu kati waliwo kasitoma alemeddwa okukwatagana n'omugagga kubanga omugagga amusinga amaanyi amusinga ssente ate alina obuyinza kubanga abagagga abasinga tatwalibwa ku poliisi omuntu ali ku poliisi ali mu kukola bizinensi eri ali mu kuyamba ggwanga abantu abawadde emirimu kati ekyomugamba kyonna mwogerere ku ssimu anajja wanajjira baba bamumanyi kakati omuntu ono anyigirizibwa katwagala tulabire kasitoma ono wabawaddewo okusoomozebwa nga kwetaagamu obwenkanya ekibiina kino kijjanga okusobola okwogera n'omugagga kuba omugagga essaawa zino omuntu alina essente wano e Kampala taddikamu tagambikako era omuntu alina ssente wano e Kampala aba amaze okutereeza ssente nga zaatereera tomuleetako bya kisiru byo byonna atoze kwekaabizaawo tabimanyi kubanga tamanyi byakkaaba byetabiitunuulira katwagala nti wakiriko ekibiina kino kiyambeko naye ku bantu abo bakasitoma afunye obutakkaanya n'omugagga kuba abatamusobola ffe tujja kuba n'obusobozi obugenda n'omugagga ono kubanga ajja kuba ali mu kibiina kino ate nga n'ekibanda kyekiwandiise tujja kusobola okugerayo okusinziira nga bwe kiri Mr. Jessipa nti omuntu ono lwaki tokoze bwoti obutateekawo kifaananyi lwaki omuntu ono kale mukiraba kale kyetuufu yakola nsobi naye kale wakiri muddizeeyo miliyoni 5 naawe netukunnyonnyola alina complain naawe olaba ali bizinensi otegedde kati tubeewo n'embeera esobola okutabaganya abantu abo ng'omuntu alina waddukira kyetwagamba ti ne poliisi emirimu gigikendereko kubayo poliisi enkola yayo giwulidde azze gwetegeera kitegeeza tesobola kugonjola nsonga eri eno mu society kambuuzeeko omanyi otya nti nno naddala bano abagula emmotoka omanyi otya nti nno ono anguze emmotoka yandibanga mufere awo nyini wootuuse kati wewali Classic Motor Traders and Property Dealers Association nti nga bola batunda emmotoka n'ettaka balitunda abantu abamu boolaba bakuŋŋaanidde muno baalinako ssente bayavuwala abantu abasinga wano mu Uganda baavuwadderwa bannaabwe bw'oyavuwala ate naye n'agaggawala kati ezizo n'azitwala naye nga zitutte mu bukumpanya kati twagala okugyawo obukumpanya obwo buli mu bizinensi nti buli muntu asobola okukola nga talumizza munne bannayuganda balimu ekifaananyi kino kye bagenze ne bateekamu nti
osanga n'omuntu nga alima emboozi tolina kumala kukola nti buli wonookola ekyo kyolina okufuna olina kumala kulumya muntu waliwo abagamba nti tosobola kugaggawala nti olina bulumizi nedde eyo mboozi nfuuyo abantu babongo bunafu bitwagala okugjawo gwe kyogamba buli muntu agaggawala amala kukuba munne mwagala omuntu agaggawale mulira gattagatta abantu bagattagatta kutwaga tubayigiriza okusevinga sebugwera sawa zino waliwo abantu abakola ebintu ebinene nga ffe tusobola kubikola abali mu bizinensi ennene omuntu ng'atereka enkumi ze 5 buli lunaku naye katusanga bulooka ano naafuna miliyoni 2 enkya ne ziggwawo ate najja atandika okutawaanya abantu twagala tubayigiriza okusevinga omuntu asoboloka nti abe mbafunye sente bwe ziti kanteke mu kibiina wali ntekeyo akakadde nanonangayo wakiri 5 obutazirya lumu kimuyambeku twagala kati ababulooka bano balaba tulina ababulooka abasajja bakaddiye balina abaana twetaaga tulabe nti bwe tunaamala okukola ekyo kyonna ekibeera nga kiri organized bulungi tusobole okubayambako kuba abamu abasinga omuntu azaliwa n'obwongo nga bulinawe bukoma kikkirize nti muno mu nsi buli muntu yeetaaga okubaako omuntu amwongerako ku bwongo kubanga waliwo abamu obwongo nga tebusobola kukola mu budde webukoma kalina okufuna ku muntu akusingako ku bwongo n'akwongerako ku kyokkola ki ku kyokkola kati saawa zino twagala nti ekibiina kino kimala okubeera nga kimaze okufuna ebintu byakyo bulungi bimaze okukolebwa bulungi tuyinza n'okufuna obuyambi okuva mu bitongole kati abantu nga baana abamu saawa zino twogera budde bwa fiizi abaana tebasomye bulooka tanatwala mwana ku ssomero balina muntu ajja kugula mmotoka naye tagenda kujja omwezi mulamba omwana oyo anaasoma bazadde abaana mu bakazi era kati saawa zino mukazi ategera tasobola kwagala kakati abadde ngezako kugamba katandikewe kati nga tonambuza kansoke nkutandikire ku kino point eno gifune bulungi kati ebigendererwa tulina ebya Classic Motor Traders and Property Dealers Association nti buli kusoomozebwa gye kuli mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu mataka ne mu mmotoka ne mu bitundibwa byonna kubanga okusoomozebwa kuba kungi kati saawa zino kino ekibiina kirina abantu abagagga abatoogerwako abatakyalina nakyabakyetaaza naye nga bakimanyi naye tulina gulawundi eno wansi gye twagala okulaba nti abannaffe ne watandikira bizinensi eno tubakumyekumye tutya twegasse tutya okusobola okubeera ngaomulimu guno gudda mu kifaananyi ekituufu kuba kati saawa zino osanga omukazi wano e Kampala omuwala ategeera kijja mubeera kizibu nnyo okwagala bulooka babulooka nga bebasinga okwagala anti olw'ensonga eri emu babulooka olw'ensonga nti sente bwazifuna bwalumba omukazi ate ku mbeera ya Uganda gabo gyemanyi omukazi ku sente tabatalaba kirala naye mulimu abagenzi bafuna ku bukambwe bwabwe mulimu abalozeza ku bukambwe akakadde ne kaggwawo n'amulikaawo n'ataddamu nakwata ssimu ye katwagala n'abaana baffe bano ab'enkya kubanga abaana bano bulooka bw'omusanga ng'ali mu mmotoka awo tosobola kumulowooza nti talina na 10 abakazi nga baagala b'emmotoka baagala nnyo ab'emmotoka naye twagala kati alabe w'emmotoka nga ye mutuufu kubanga era buli bw'emmotoka gulaba omuntu yandiyagadde alina okwagala abantu bammotoka kubanga baba ne sente zino ezaffe ez'emmotoka ziraba zibeerawo ez'omuntu alina emmotoka zibeerawo nga si bulooka atitambuliddemu sente zibeerawo era bwoba olina ow'emmotoka oyo omanya nti olina nsonga ntuufu atalina mmotoka tayagala kaakati twagala association eno tuteekewo enkola ennunga mutuyigirize abantu bano kuba abasajja bakulu abamu tubayigirize okusevinga kubanga omuntu atasevinga tasobola kuweerera mwana omuntu atasevinga tasobola kuzimba nnyumba naye twagala tubateekemu enkola eyo bafune trust esobola okubateekamu omutima ogusevinga balemenga kukola sente nga zakoze zonna azimala olunaku lumu ate n'asigala mu kaaba ate nga tukimanyi bulungi nti atandika bulooka n'afuuka omusuubuzi aye n'afuuka omugagga yensonga lwaki tetugoba muntu twagala kati buli muntu ayingire omulimu wabuuzizzaako nti lwaki abagenda okuyingira kati omuntu bwanajja kuzza viwana ajja kujja nga waliwo amateeka agamufuga era ayite mu abo ayingire omulimu naye kati saawa zino n'abali awo bonabola babweru awo ne bwaddukawo ne saawa zino tumanyi gyomusanga so senga mu ekibiina kino eno senga abantu beewandiisa bagenda beera ne ID tino bw'abeera akoze omusango for example musobola omubaani nga tetaddamu kudiringira mulimu gwammwe kasita tumanya tugenda kubanga bwolaba LCs zedda taata yali chairman LC paka wafudde paka kulonda kuno kutanga nzaalibwa yali chairman w'ekyalo
essaawa zino buli muntu eyajjange wa taata nga musango nga yetasiba amanya kubanga yabeeranga ku kyalo n'amanya nti gundi gwenedda tokola booti kola booti mukwatagane ono nkole booti kwegamba ekifaananyi kyebayita ekyokukkaanyisa era nga okusiba kwedda kwalingawo nti LC yawandiikanga ebbaluwa ekituufu tulemeddwa era nga yeweereza poliisi omusibe kati saawa zino twagala mu byaffe wano nga batumala okulaba omuntu nti mubutuufu alemye empisa ziganye kuba mulimu abantu abatakyuka oyo tujja kumanya talina wajja kuddamu kuyimirira mu mulimu gwa bulooka oba okusalawo ne tumukwasa ne poliisi nga tumaze okulaba mubutuufu alemye akoze kino y'omu era azzemu akoze na kino y'omu era azzemu akoze na kino era y'omu azzemu akoze na kino kati oyo tumanya nti oyo mumubaaninga nemugati otajja kuddamu kugenda mu mulimu guno gwonna kuba tujja kuba tuliorganized kubanga omuntu akola ensobi n'agenda akolera ate Masaka ab'e Masaka bamulaba yakajja naye ng'eno abbi abantu abamazeewo tulinamu nno ebintu bingi tulinamu nabino ebintu tulinamu bamanerendazi kati bamanerendazi nabo batambulira mu sisitimu eno nayo tebali jeswesoni naye nga tenaawa munne n'amutaasa bwamutaasa mu ssaawa eyo n'amuwa akakadde ne kati bw'ovanga omuntu okuwa akakadde n'akusaba emitwalo 4 kamwana kakati golowooza essente ezo omuntu azisasula ati kati engeri gy'abeera mu bulumi omwana bamutwala omwana agenda kukola bibuuzo ayina akamotoka ke ngaako munne amuli okumpi tikugambye nti tamusaasira mu tayimu eyo gy'alimu mu kaseera akabimu ayagala omutwalirako ekiki wandika nti ntunze naye nga amuwadde miliyoni 2 so tumala okubeera n'ekibiina kino nga kimaze okubeera organized bulungi kubanga tujja kisakira ne savings ijja kubaawo omuntu fiiza atuuse nti ye gundi mumuwe miliyoni 2 kuba tuba tumumanya ayina abaana bagenda mu yunivasite abalagawa asookaze abaana ku masomero azinoonya empola azizze mu kibiina tugenda kubalawo nenkola tunoonyeeko ebitongole ne gavumenti yennyini ebitongole bingi waliwo n'abantu abawaayo amasomero abandi gagaba basale tusobole okunoonyeza ku babulooka abo kubanga abamu tebalina we batandikira ate nga bazadde n'amasomero abaana babulooka bana abateesobola kutwala baana mu masomero tubanoonyeze basalizi ne gavumenti erina basalizi egaba tugigambe munaye gavumenti sebo bano bantu bo kubanga tuba tulina eddoboozi batukolaki tuwayo ku basale bweziti mu gundi yaffe eno kubanga abantu baffe bazadde abaana naye babazaalira mu bulumi abaana bagende bakusoma abaana b'eggwanga then Uganda emaaso ebeere nga nti ntangaavu kati ebyo byonna bitwagala ebigenda okuva ebimera ebiri mu kino nga tuwumbawumba futa bwe mwagyegattako waliwo ebibala bye mutandise okulaba kati futa bukyanga tugyegattako tetulina bibala bye twagirabyemu naye ng'ekolagana ekyalo wabula tukolagana naye olw'ensonga nti tugiriramu essuubi nti ejja tutuusa gye tulina okuteeka amaloboozi ag'ebizibu ebiri eno kubanga ensonga kitwagyegattako twagala etutambuze etutuuse we twagala kubanga saa zino tyandyetaaze nnyo nti eno bisini gye tulimu yeetaagamuko ne gavumenti abantu bamwe bwe bawulira gavumenti kuba omulimu gwammwe bwe gusingamu abavubuka abato ate abavubuka abato ennaku zino bamanyi baagala nnyo ebya reedi kati abavubuka baagala nnyo ebya reedi kati mulimu gwaffe era n'essaawa zino abamu bakirabira mu kifaananyi kya NRM kati kwe kusoomozebwa kwe naakakisangamu kati ate nga abamu olw'ebbula ly'emirimu n'obwavu obubajjudde balabira ddala nga gavumenti ndooza yebamazeeko emirembe kituufu ensonga lwaki twagala tulabe nti ekibiina kino tunakigatta abantu buli muntu abaako kyaba atambulamu ng'alinako abantu bayagira nabo ab'enjawulo n'okufuna endowooza agenda akyusa mpola naye nga banyiivu nnyo bo ku sayidi ya gavumenti kuba balaba nti embeera gy'atuulamu ku katebe alabanga gavumenti yemukoze eki naye ate gavumenti egenda muwa twagala kubazza mu nkola ey'okubeera obumu tusobole okubeera nga tugezaako abalabika tebasobola kwezimba bulungi bakutambuza mirimu gyabwe
nga balimu ekifaananyi ekyo kitunulidde nti gavumenti mbimbi tusobole okutandika nabo ffe tukole ekyaffe nga abali mu bizinensi basobole okuyambibwa. Ndowooza basebo ne bannyaba ensonga tezinnaba kuggwa tujja kukomawo